Omulabi waffe omulungi webale kwekuumira ku Star TV kekana akadde akalipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Akasana kabadde nga kaaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kyoleka lwatu embeera eno anti obwengula bwonna bwabadde nga bwetadde ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omugwanjuba awamu n'ebyo eby'omu masekkati akasana kayase ate nga bwe kakubaakubamu nga kino kyavudde ku kunafuwa kwa sserwandula mpewo eyitibwa St. Helena era nga kino kyaviiddeko omukuubo gw'enkuba okusenvula ne gudda mu bugwanjuba bwa Africa nga ne kino kiviiddeko enkuba okendera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tutunya embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu ate olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kukyuka nnyo nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu okuggyako ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bitundu eby'e Karamoja tugisuubira okutuuka ku degrees 35 ate ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 30 olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tutunyako ku bibuga ebimu ebyebunaayira mu Rio de Janeiro awamu ne mu Johannesburg tusuubira enkuba okutonya wabula ng'eyo enaatonya mu Rio de Janeiro tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu ate yo mu nsi za Bulaaya ebbugumu likyali wansi ddala awamu n'okukwatirira kw'ekiddedde olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga ne mu Lagos ebbugumu tuyisuubira okulinnya okutuuka ku degrees 31. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo beera bulungi.